Olunaku olwaleero njagala twogere ku bafere ababbi abazze beekulukuunya ku Gen. Museveni naye nga tebalina kye bali, si b'amagye si banene mu gavumenti naye nga bazze beekulukuunya ku Gen. Museveni n'obufere bwabwe. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abaako baayogerako. Njagala olwaleero omanye bufere ki bwe bazze beenyigiramu na ssente mmeka ze bazze bagenda bafera ate nga we beerimbika mu kuba mikwano gya Gen. Museveni. Era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza bwe yaliiko ku BBS nti bano bonna bakolagana ne mwami Museveni, kitegeeza babbi bafere bakkondo. Njagala tugenda kwogera ku mwami amanyiddwa nga Frank Gashumba. Frank Gashumba mu mwaka gwali gwa 2011 omwezi gwali gwa 2 yakwatibwa oba yalabibwako ng'avunaanibwa okwenyigira mu kufera banka ya DFCU. Mu mwaka gwe gumu gwennyini yagenda maaso n'okuba ng'alabibwako ng'afera kampani eva mu ttake sente ezaali eyo mu miliyoni 28 za dola mu Uganda ze biliyoni 7.9 nga yeetuumye amannya aga omu ku banene mu gavumenti era nga yali asayininga nga omunene mu gavumenti. Njagala tubitunulireko olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tuvudde ku oyo tugenda kwogera ku Sipapa naye gyamuwunyira ng'ono yabba ssente enkalu eziri mu $1 million 42.9 mu za Uganda ze 1.6 billion n'emmotoka eziri awo. Nga asaba Museveni afe si kusigala mu ntebe. Abamu tulowooza ne bw'ava ku ntebe twagala bw'avaako ate afe kubanga ajja kutusumbuwa. Emizimu gy'abakadde ab'ettima giruluma. Twagala afe tufuge Uganda bulungi. Munzikirize mbeebaze mwenna abatambula nange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba muwe video yaffe like mikwano gyange mu ngeri yemugenda maaso n'okuba ng'osubscribinga channel yaffe. Teweerabira kubanga ate onyiga akade ofune notification nga buli video gye tukola gwasooka okuba ng'ogiraba. Mbeebaza nnyo mikwano gyange abatambula nange ku mukutu. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime abeerawo okubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bantu babiri, wabula bwe nnaaba nkomyewo oba bwe tuba nga tufisizaawo ku budde ngenda nakunnyonnyola ku SK Mbuga. Be bamu ku bafere abali awo nga abantu babeebuuza lwaki baali baagala Bobi Wine ate kakati tebakyamwagala bamwogerera amafuukuule. Nkuleetedde ensonga ky'olina okukola, malayo akatambi kano. Tugenda gikolera eddakiika 2 naye tubeeko bye tutegeera. Tutandike naani? Ne Frank Gashumba oba tutandike ne Sipapa? Katutandike ne Sipapa ndowooza, then tujje tunzike n'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba. Kubanga ate ye mwepansi nnyo ekisukkiridde. Katutandike ne Sipapa. Tutandike n'embeera gye yali ataddewo. Njagala kutegeeza ko ennaku z'omwezi zaali 30 August omwaka 2020 ne September nga 15 era 2020 ku NUP offices wali ekamwokya. Ono Sipapa yalumba ne babbawunsaabe ne bagenda maaso n'okuba nga bamamirira mu bawagizi ba NUP amasasi agamu ne gakwata n'ebisenge. Sipapa ono effujja zaakolera ddala eriwererako ddala. Wabula njagala kutegeeza nti ng'abalala we bazze bakkakkanyizibwa amaanyi n'omukulu amanyiddwa nga Sipapa mu kiseera kino ali munda. Nsonga ki ezaateesa Sipapa munda ze ngenda okuba nga ate nkuleetera mukwano gwange. Omukulu ono amanyiddwa nga Charles Oriem nga ye Sipapa avunaanibwa emisango gino nti yagenda maaso n'okuyingira mu nnyumba emanyiddwa ng'ey'omusajja ayitibwa Accra
oba Aroka omusajja ono agamba nti bagenda ne basprayinga kalifo mu nyumba era abaali mu nyumba ne beebaka bano ne bayingira ne bagenda maaso n'okuba nga babba sente enkalu n'ebintu sente enkalu babba $42 42 era ne bagenda maaso oba mu sente za Uganda nga zibaliriwa mu 1.6 billion bano bagenda maaso n'okuba nga babba simu nnya ez'ekika kya iPhone babba laptop 2 ez'ekika kya Apple era bagenda maaso n'okuba nga babba laptop endala eya Dell babba ebikomo ebya gold ebya mukyala w'ono omwami ne babba TV eya Samsung inch 65 n'ebirala bingi okusinziira ku mwogezi wa poliisi agamba bakozesa app eri mu simu eya iPhone oba eri mu simu zino app emanyiddwa nga iCloud ne bakozesa iCloud signal okunoonya era bagenda okwetoloola ebintu bino babizuula oluvannyuma lwa poliisi okugenda mu maaso n'okuba nga etrackinga babisanga mu maka ga Sipapa agasangibwa Kityo Cross mu Buwaate Club Division. Bamala bisangayo tebazuula bino byokka basangayo mukyala wa Sipapa amanyiddwa nga Shamira Nakiyimba. Omukyala ono bagamba okusinziira ku poliisi bagamba bwe batuuka mu maka gano mukwano gwange basangayo mukyala wa Sipapa era babategeeza nti Sipapa yali taliiwo yali agenze mu bitundu by'Ettororo eyo mu Western Uganda side zeeyo era bagenda maaso n'okutandika okwaza bwe batandika okwaza bibino bye basangayo mukwano gwange ebintu biyitirivu basanga ezimu ku sente eziri mu miliyoni dollars emitwalo 7 ezibalirirwa mu za Uganda miliyoni nga 267 basangayo simu zinenya eza iPhone laptop basangayo 3 ebikomo oba jewelries zine za gold bazisangayo iPhone chargers bazisangayo Mac Pro chargers bazisangayo ewa Sipapa era ne bagenda maaso n'okuzuulayo number plate z'emmotoka eziwerera ddala 2 zino nga kwaliko UBG 025B n'endala eya UBA 023-U basangayo indicators ez'ebintu ebyenjawulo accessories w'amamotoka oba goyinza okuyita spare basangayo ebintu bingi batugamba nti basangayo rear car seats 12 hand lights indicators Jeep bumpers V8 bumpers V8 rear boot doors n'ebintu ebirala bingi 4 inner doors V8 rear booster doors n'ebintu ebirala bingi ne basangayo n'emmotoka 2 okwali Jeep n'ekika kya Audi bye basanga mu kikomera ky'omukulu Sipapa era njagala kutegeezaako nti Sipapa wetwogera mu kiseera kino ali mabega wa mitayimbwa okusinziira ku Fred Enanga ye yayogera ebintu bino bwe yali ayogerako olunaku lwali lwa Mande ne bannamawulire. Sipapa ono avunaanibwa emisango miyitirivu kamala era nga twasembayo okumanya nga bagamba Mobi Kondo y'omu ku babadde batigomya ekibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kakati Sipapa be bano abantu betuwebuuza buli lunaku nti nga bavuma nnyo Kyagulanyi ekituufu kiri nti balina ebyokukuuma bamanyi obufere bwabwe ekiyinza obbukuuma gavumenti kakati bagyesibako naye era mulaba ebituukawo bamaliriza bagudde. Njagala Sipapa tumuteeke ebbali tugende ku taata wa Shila Gashumba amanyiddwa nga Frank Gashumba. Kiki ekiri ku Frank Gashumba kyenkuleetedde mukwano gwange? Frank Gashumba nga bwe nakutegeezezaako nga ntandika nti omwezi gwali gwa 2011
omukulu ono kwegamba yavunaanibwa emisango gy'okulumba okwagala okugezaako okufera banka eya DFCU era gwali mwezi gwa kubiri. Okusinziira ku lupapula lwa Daily Monitor lwawandiika nga lugamba nti Frank Gashumba, who was convicted of conspiracy to defraud DFCU Bank in February, has again been arrested over another fraud case. Eno gye yali agenzeeko case ey'omutake oba eya company ey'ettake tax company. Njagala kutegeezako mukwano gwange nti okusinziira ku lupapula lwa Daily Monitor lwawandiika mu kiseera ekyo nga lugamba nti omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yali agezezzaako okubanga afera kampuni ya ttake essente ezaali eyo mu $1,000,000 28 mu za Uganda ze biliyoni 7.9 mu obukadde 9 ze yali agenda maaso n'okuba nga ayagala okufera kampuni eno ey'abatake. Era njagala kutegeezaako nti okusinziira ku deputy police spokesman eyaliwo mu biseera ebyo yamanyiddwa nga Vincent Sekate yawandiika nga akakasa nti baali bamaze okukwata Frank Gashumba ne banne basatu ku bigambibwa nti baali bagezezzaako okuba nga bafera mu linnya lya gavumenti. Era njagala kutegeeza nti wano batugamba oba poliisi etugamba nti n'omukulu amanyiddwa nga ono Frank Gashumba ne banne basatu bagenda maaso n'okuba nga bawandiikira kampuni ya ttake ne bagisindikira email nga balaga nti nno email gye babasindikidde munnange yali eva ku ministry eya internal affair. Era bawandiika ennaku z'omwezi nga 9 August 2011 omwezi gwe gumu omukulu ono amanyiddwa nga Frank Gashumba yawandiikira kampuni eno emanyiddwa nga eya EYG Group Limited mu ggwanga erya ttake nga bagisindikira email mu mannya ga Minister of Internal Affairs. Mu kiseera ekyo minisita ono owa Uganda era ng'ebimu ku byagiwandiisa baali basaba basuplyinge 58 fire van attenders ne kampani eno, wabula mu kufera kuno kampani eno yagaana oba yaddamu positively okusinziira ku bye baali bagamba. Era omukulu Frank Gashumba ne banne bategeeza kampuni eno nti bino bisigale nga byakyama kubanga zino security issues baali baagala okugula ezimanyiddwa nga oba kampuni eno esupplyinge Uganda eziyitibwa fire trucks. Era njagala kutegeezako munnayuganda ngoberera nti bano bagenda maaso n'okuba nga bongera okwogerezeganya ne kampuni eno. Kyavadde kampuni eno nesitula baddealers baayo ne besitula okuva ettake ne bajja mu Uganda. Era we bajja mu Uganda bagenda mu maaso n'okuba nga basinkana abakulu bano ababiri oba abasatu, naye ababiri be baba receivinga ne babatwala mu office gye baali bayise Ministry of Internal Affairs oba Internal Affairs. Eyaliyo mu office basinkana Frank Gashumba ng'aliwo ku lwa gavumenti ya Uganda. Njagala ofune bulungi diiru eno yali ya kifere nga beefudde bwefuuzi aba Internal Affairs. Era bwe batuukayo omukulu Frank Gashumba ye yaliwo nga zokola oba ng'akola nga ku lwa gavumenti ya Uganda. Yategeeza abasajja bano baddiira nti bateekeddwa okuba nga basooka basasule dollars 3,000 mu za Uganda zibalirirwamu 8.5 millions. Zino nno nga zaali za kuligestalinga kampuni yaabwe wano mu Uganda. Era bwe bamala okuligestalinga bagende mu kubiidinga mukwano gwange. Process y'okubiidinga wano omusajja oba abasajja bano baddiira bagenda maaso n'okutunula nga bagamba bano balabika si bantu abali legit oba abantu abatuufu.
era batemya ku police bwetyo negenda maaso n'okubanga ekwata Frank Gashumba ne banne. Ayogera bino Mr. Sekate owa poliisi era ng'agamba bano bagenda maaso n'okubanga baferera mu linnya erya Dr. Kagoda oba Dr. Stefano Kagoda, era mu kiseera kino nga bafera omukulu Frank Gashumba yali yeefudde Dr. Stefano Kagoda era n'asayininga empapula zino on behalf of Uganda government. Njagala kutegeezaako nti wano bagombebwamu obwala era poliisi n'ebakwata n'ebatwala ku poliisi. Ampuliriza tombuuza nti baavaayo batya, awo be bamanyi bakola batya ne gavumenti okubanga bateebwa. Bano oba Frank Gashumba yali yeefudde permanent secretary of internal affair mu ministry era yasayininga documents on behalf of munange Uganda government. Okusinziira ku police twasembayo nga batugamba nti report oba fayiro y'abano yali etwaliddwa wa State Antony basobole okubanga bano abantu bavunaanibwa. Tetumanyi byakomawa awo nze naawe. Ekindeeseza story eno mikwano gyange njagala musooke mugende mu maaso n'okubanga musubscribinga channel yaffe wa video yaffe like mukwano gwange eyakatwegattako genda maaso n'okubanga osubscribinga. Mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala abatambula nange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abwe bye musinga okubanga muwagala, abaana abali ku mawanga, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, abaana bannakazadde naddala abaana abakyala nga mwagenda ttakabanira mabujje gammwe, mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera abavumu obwenkaniddaawo, okubeera ku mawanga nga muvumirira ku lw'amabujje ge mwaleka ne future ennungi. N'abasajja abali ku mawanga mwenna mwebale kubanga mupatikana, muli b'amaanyi, muli babode nnyo, abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kutegeezako mukwano gwange nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze wa National Unity Platform eri wansi w'ekisinde ekimanyiddwa nga People Power yali gye buvuddeko ku TV emanyiddwa nga BBS Telefina, n'agamba nti eggwanga lino lijjuddemu babbi, ababbi abakulirwa General Yoweri Kaguta Museveni ye gwe yagamba nti ye senkulu babbi. N'agenda maaso n'okubanga amenya nti tunuulira cabinet y'aba minisita gye yalonda ey'abavubi kuviira ddala ku vice kuviira ddala ku prime minister bonna babbi daba amabaati. N'agenda maaso n'okubanga ayogera era ya mentioning erinnya lya Sipapa, n'agamba nti bebo abantu abakolagana ne mwami Museveni bonna babbi bafere. Egimu ku misanga mpuliriza gye bavunaana Frank Gashumba kwaliko obtaining money by obtaining money, pretense, forgery ne false documents ne theft. Gigimu ku misango egyavunaanibwa Frank Gashumba, naye okutuuka olunaku olwaleero ali mu kwogera ku gavumenti nga bw'eri ennungi. Kiki ky'osuubira ky'ayinza okwogera ng'emuwa omukisa ogutuuka ku bino byonna n'atakwatibwako, n'atuuka n'okuferera mu linnya lya permanent secretary owa internal affair omukulu amanyiddwa nga Dr. Stefano Kagoda teri yamukwatako. Kinajjukirwa nti omukulu ono Frank Gashumba azze ayambala ebyambalo by'amagye eby'enjawulo ate nga ebimu biriko na Foster oba biriko Fosters.
ezitegeeza general oba olyawo ebyambalo ebyenjawulo naye ali mu ggwanga Uganda teryamukwatako alya butaala. Lwaki sibateera wano? Saba Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.